Uganda. Era tubeebaza olw'empeereza yammwe okugezaako okubeera nti mutuusa amaloboozi gammwe ku nsonga y'obuluŋŋamu bw'ensi yonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi. Ekyokubiri, ne neebaza Sheikh ono awaddeyo akaseera ke okubeera nti ajja mu kiseera kino. Tasharrafna biqudumi hadha الشيخ ونشكره جدا على وصوله في هذا المكان. نشكره جدا جدا جدا. بارك الله فيهم بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. والآن الشيخ نرجو منك أن تتفضل معنا وتبدأ الدراسة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بداية يعني أتقدم بالشكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القائمين على هذا العمل، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. Agambye okusokera ddala kasooka yeebaze Allah subhanahu wa ta'ala nga yeebaza abantu abayimiridde ku mulimu guno ogwa Dawa TV, n'olwekyo asaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu empeera ezo olw'omulimu ogwo gwe bakola. Allahumma amin. في اللقاء الماضي بدأنا الكلام عن أسباب السعادة للإنسان المسلم في الدنيا والآخرة. Ku mulundi ogwaggwa twayogera ku nsonga omuntu ezigenda omuviirako okwesiima ku nsi ne ku nkomerero. فقلنا لابد من أراد السعادة أن يمتثل قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Omuntu yenna ayagala okubeera nti nno ayagala okubeera nti afuna obulamu obulungi obutagwawo obw'emirembe obuwa kuno ku nsi ne ku nkomerero, atunuulire ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kad aflaha, nti nno omuntu afunye okwesiima era wakwesiima oyo atukuza omwoyo gwe, era okubonaabona okuluma obujiji kuli ku muntu oyo akola ekyennyume kyekyo. لذلك لابد على الإنسان المسلم أن يبدأ ويقف مع نفسه وقفة صادقة ثم يحاسب هذه النفس ثم يتوب إلى الله عز وجل. N'olwekyo buli muntu ateekeddwa okubeera ng'ayimirira n'omutima gwe n'agutunuulira bulungi n'agwetegereza era n'atandika okugubala. Oluvannyuma bw'amala okugubala omutima gwe ogwo n'amanya nti leero nsobezza kiki wegamba ne yeebala ye yennyini ku mirimu gy'eddiini egimuvunaanyizibwako, bw'alaba nga waliwo bw'asobezza abeere nga yenenya immediately. ونتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل باختصار شديد حول هذين العنصرين. يستشعر العبد مراقبة الله عز وجل له. Agamba nti olwaliro agenda kwogera ebintu bino mu bufunzo bw'ekika ekya waggulu. Omuntu ateekeddwa okubeera nti amanya ensonga zino ebbiri. Omuntu ateekeddwa okubeera nti akifiiringa. Simanyi mu Luganda oba kuba kukiwulira era ng'akiwulira muli nga ye mwennyini akiwulira munda mu ye nti Allah mulondoola. الأمر الثاني أن يجاهد العبد نفسه لطاعة الله والبعد عن معصية الله عز وجل. Ekyokubiri, omuntu ateekeddwa okubeera nga awaliriza omutima gwe okugondera Allah subhanahu wa ta'ala era nga agwewasa okukola ebyokujooga Allah subhanahu wa ta'ala. مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد كما قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا. N'agamba ekigambo ekikwatagana n'okubeera nti Allah atulondoola ye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'agambye nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah atulondoola. Eyo aya egamba nti Allah atulondoola buli wonna we tuba tuli. لذلك لابد من العبد أن يعلم علما لا شك فيه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يرى ما تفعل ويعلم ما تفعل، فاعلم أن الله يرى كل صغير وكبير. Akimanye nti Allah amanyi alaba buli kyonna ky'okoze era Allah ategeera kyonna ky'okoze nga kitono kitya oba kinene kitya, Allah akitegeera era akiraba. لذلك أخي الحبيب إذا أردت النجاح لابد أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك ترى الله عز وجل. Nabwekityo bw'oba oyagala obulamu buno obulungi oteekeddwa okubeera ng'osinza Allah ng'olinga gwe wennyini amulaba. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن الله يراك. Agambye nti nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kwe kusinza Allah ng'olinga amulaba, oteekeddwa okusinza Allah ng'olinga amulaba, newankubadde nga Allah tomulaba mazima ye akulaba. لذلك إذا استشعر العبد أن الله عز وجل يراه في كل صغير وكبير وعلى كل حال
فلا يستطيع أن يعصي الله عز وجل. nawe ekyo omuntu bw'aba akifiirinze muli ng'akiwulira n'akimanya nti Allah amulaba buli wonna w'aba ali amulaba, omuntu oyo aba tasobola kukola bintu bya bwononefu mazambi mazambi aba tasobola kugakola. لذلك نقول أخي الحبيب ألم تعلم أن من أسماء الله عز وجل السميع البصير؟ bannange mikwano gyange ab'ebitiibwa temukimanyi nga Allah mugamu ku mannya ge mulimu okuba nti awulira era alaba. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما تفعل وما تقول. Allah kuwulira era n'akulaba byonna by'okola ne by'oyogera. فحينما تريد أن تطلق البصر إلى ما حرم الله فاعلم أن الله يراك قبل أن تنظر إلى ما حرم الله. ekyo nno kimanye bw'oba otadde amaaso go ogatunuuliza ebyo Allah bye yaziyiza, manya nti Allah akulaba nga tonnaba na kukitunuulira ekyo Allah kye yaziyiza. إذا أردت أن تستمع إلى ما حرم الله من المعازف والموسيقى فاعلم أن الله يسمع ويرى ما أنت عليه. bw'oba oyagala okukola bya bwononefu ng'oyagala kubeera mu bidongo n'omuziki gwonna nga bwe guli, manya nti Allah akulaba era akulaba byonna byokola. لذلك لابد للإنسان أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه مراقب له فيستحي من الله، يستحي أن يعصى الله عز وجل وهو يراه. n'olwekyo omuntu ateekeddwa okubeera nti nno asembeza ekifaananyi nti nno buli yonna ebyo byonna byakola akisembeze nti Allah subhanahu wa ta'ala amulaba era amulondoola buli wonna w'aba ali. واسمع إلى هذه القصة يرويها لنا عبد الله بن دينار. wulirira ekyafaayo kino eyakitubulya Abdullah ibn Dinar. يقول خرجت يوما مع عمر بن الخطاب متجهين نحو مكة. agambye twafuluma ne Umar ibn al-Khattab nga tugenda mu kitundu kye bayita Makka. فعرسنا ببعض الطريق أي في وسط في منطقة معينة في الطريق جلسنا نستريح. bwe tutuukayo tutuuse ndowooza baakoowa n'abeera nti nno baafuna ekitundu ne babeera nga bawummuliramu. فانحضر علينا راعي غنم أي مر علينا راعيا للأغنام. omusajja yali alunda embuzi n'abeera nga yatuyitako. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لراعي الغنم بع لنا شاة. Umar radiyallahu anhu ibn al-Khattab kwe kumugamba nti owaaye tuguzeeyo akabuzi. فقال الراعي أنا راعي ولست مالكا لهذه الأغنام. oli yali alunda embuzi n'abagamba munnange nze ndi mulunzi si nze nannyini mbuzi. فقال عمر للراعي قل لمالكها أكلها الذئب يريد أن يختبره. فقال عمر للراعي قل لصاحبها قد أكلها الذئب. kakati agambye nti nno omulunzi kwe kumugamba nti gamba nannyini gundi zino nti egundi zagiridde, emisege gyakoze eki gyaziridde. فقال العبد وأين الله. oluvannyuma omusajja oli arra'i huwa alladhi qala أين الله. نعم يعني يريد أن يقول لعمر أنا أستطيع أن أكذب على مالكها ولكن كيف أكذب على الله عز وجل. ye Umaru yamugamba genda ogambe nannyinizo gwe jinguze omugambe nti omusege gwakoze eki gwagiridde. kati ono omusajja kwe kumugamba Allah ali luddawa. Allah ali luddawa. Umaru yali ayagala kugezesa musajja ono kulaba oba ali ku aqida ntuufu, kulaba nti enzikiri kwegamba musajja adilu kwegamba ayina thika, yali ayagala mugezesa. abatulaba ku Dawa TV Seeka ali mu kunnyonnyola ku mulamwa gwe twalese olunaku olwaleero okugamba nti okuteekateeka Allah alina okubeera nti okkiriza Allah mu mbeera y'okubeera nti oba omulaba oba tomulaba. Kati Seeka bimu ku byali mu kunnyonnyola wakati awo ng'asoma ekyafaayo ekikwatagana ku sahaba wa nabbi ayitibwa Umaru radiyallahu anhu. kakati bw'atyo Umar radiyallahu anhu n'agamba omusajja genda oddeyo game mukamaawo nti nno embuzi gwe jinguze omugambe nti nno embuzi omusege gwagiridde. n'agamba aina Allah. omusajja kwe kumuddamu n'omugamba nti Allah ali luddawo. فانظر أخي الحبيب إلى هذا العبد أنه يخاف من الله عز وجل ويعلم علم لا شك ولا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم ما يفعل. olaba omusajja olaba nti yasobola okukiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala newankubadde nga tewali amulaba era asobola okwogera ekigambo ekyobulimba bwe kityo Umaru kyali amugezesaamu, naye akimanyi bulungi nti Allah amulaba era amulondoola buli wonna waali. ثم فإذا بهذا العبد حينما قال ذلك لعمر فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. omusajja we yamala okugamba Umaru nti munnange yadde omukama wange tandaba naye Allah akola ki
andaba kuba Allah waali Umar radiyallahu anhu n'atandika okubeera nga akaaba n'akaaba. ثم ذهب لسيد هذا العبد واشتراه وأعتقه لوجه الله. Okyo yakola Umar radiyallahu anhu omusajja yamunyiiza nnyo manga yamusanyusa nnyo yamusanyusa nnyo. Umar kwe kugenda n'agula omusajja oyo omuddu n'amugula eri mukama we bwe yamala omugulayo n'amuwa eddembe lye. Umar n'amuwa eddembe. إذن أخي الحبيب nabwe kityo mukwano gwange omulungi لا تنسى قول الله سبحانه وتعالى tolerabira kigambo kya Allah إن subhanahu wa الله كان عليكم رقيبا nti Allah subhanahu wa ta'ala akulondoola abalondoola buli we muli. يعلم كل صغير وكبير Allah amanyi ekinene n'ekitono, بل يعلم ما يضر في نفسك قبل أن تفعله. amanyi ekisobola okutuusaako akabenje nga tonnaba kikola. لذلك إن لم تستحي من الله فاصنع ما شئت. Kati nabwe ekyo bw'oba tokwatibwa nsonyi eri Allah kati gwe kola buli ky'oyagala. إذن من أراد النجاة لابد أن يقف مع هذه النفس وقفة صادقة ثم يحاسب هذه النفس ثم يتوب إلى الله عز وجل ثم يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له. N'olwekyo omuntu yenna ayagala okubeera nti nno afuna obulamu buno obw'okwesiima bwe tubadde twogerako ateekeddwa okubeera ng'ayimirira ne yeebala ye yennyini omwoyo gwe. Ekyo Sheekh akiddiŋŋanye lunye n'agamba omuntu ateekeddwa okubeera nti yeebala omwoyo gwe era agubuuza ebibuuzo nga ye yennyini bw'aguddamu oluvannyuma atandika okubeera nti yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala era aleka ebyo Allah by'atayagala. In fact ateekeddwa okubeera nti omuntu yennyini ayimirira ne yeebala omwoyo. والأمر الذي بعد ذلك أخي الحبيب وهو مجاهدة هذه النفس. Ensonga oluvannyuma lw'eyo ye muntu okubeera nti akola kaweefube ku mutima gwe al-jihad an-nafs okubeera nti akola kaweefube ku ki ku mutima gwe ye yennyini. لأن النفس بطبعها تحب الشهوات واللذات. Kubanga omutima mu ntonda yaagwo gwagala nnyo ebintu ebisanyusa ebyamalala n'ebintu ebiwoomerevu. قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. Era Allah nga bwe yayogera ng'agamba Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu Allah bwe yatunyumiza n'agamba nti nze sisobola kutukuza mutima gwange oba sisobola kugwesambisa kubanga omutima guno gwegulagira ebintu eby'obwononefu. لذلك لابد أن تجاهد هذه النفس حتى تصبر على طاعة الله عز وجل. nabwe kityo oteekeddwa okubeera nti olwanyisa omutima ogwo okubeera nti otuuka okugumiikiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك تجاهد النفس حتى تبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ateekeddwa okubeera nti olwanyisa omutima gwogwo n'ogugumiikiriza okutuusa okubeera nti gugumiikiriza okukola ebyo Allah byeyagaana ogwewazise Allah byeyagaana. إذن المجاهدة أخي الحبيب مجاهدة للصبر على الطاعة ومجاهدة للبعد عن المعصية. N'olwekyo okukola kaweefube ono alimu bintu bibiri. Okukola kaweefube mu mbeera y'okwewazisa omutima gw'okukola ebikyamu ebyo Allah byeyaziyiza ate okolewa kaweefube ku mutima gwo ng'ogukozesa ebyo Allah byayagala. فأنت حينما تصبر على طاعة الله عز وجل فأنت في عبادة لله سبحانه وتعالى. nawe ekyo buli lw'obeera ng'oyimiridde ku lw'okubeera nti okoze eki ogumiikiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala obeera mu kusinza ibada y'okusinza Allah subhanahu. وكذلك حينما أنت تصبر على المعاصي تبتعد عن المعاصي فأنت أيضا في عبادة لله سبحانه وتعالى. era omuntu yenna bw'agumiikiriza omutima gwe n'agugaana okukola ebyo Allah byeyaziyiza akimanye nti nno omutima ogwo naye abalibwa nti nno ali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم n'olwekyo Allah mu kitabo kye eky'ekitiibwa yagamba والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. agambe nti Allah yagamba nti abantu banalafuubana omuntu yenna n'alafuubana mu kkubo lyange ne yeewaayo okubeera nti omutima gwagulwanyisa ku lw'okukola kaweefube ku lw'ekkubo lya Allah oyo ngenda mumuluŋŋamiza ddala era Allah abeera wamu n'abalongoosa. حينما أنت تجاهد نفسك في طاعة الله وتبعد عن معصية الله تفوز أخي الحبيب بهداية الله عز وجل لك وتوفيق الله سبحانه وتعالى لك ويكون الله عز وجل مع المحسنين. N'olwekyo singa oba weewaddeyo okubeera nti nno okola okugamba weewaddeyo أعد هذا الكلمة نسيته. نقول حينما يجاهد الإنسان نفسه لطاعة الله سبحانه ويبتعد عن معصية الله عز وجل يفوز بهداية الله سبحانه وتعالى له
oba okuyitamu mu lulimi oluganda abeera yafunye okuyitamu mu kulungamizibwa Allah subhanahu wa ta'ala ويفوز بتوفيق الله عز وجل له وتسديد الله سبحانه era وتعالى. Allah akkiriza ebyo byayogedde n'amuyambako Allah era n'abeera nti nno abeera mu balungamu. واسمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وهو يصف لنا حال الصحابة في مجاهداتهم للصبر على طاعة الله عز وجل. Ali radiyallahu anhu yali atunyumiza ebigambo ebikwatagana ku basahaba n'embeera zaabwe mu kubeera nti bakola kaweefube mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. يقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا مثلهم. N'agamba nti ndayira Allah ow'ekitiibwa nti nno nalaba basahaba abantu abaagobera nabbi Muhammad abaalaba ku nabbi basahaba be nga tebalina muntu yenna abafaanana mu bantu bonna. يقول رضي الله عنه وأرضاه كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا سجدا وقياما بين يدي الله سبحانه. كانوا ماذا؟ يصبحون أي في الصباح شعثا غبرا صفرا يظهر عليهم أثر الإرهاق والتعب من شدة العبادة طوال الليل. Okay. Abantu abo agamba nti abantu abo bafaanana ku makya bakeranga ku makya nga balabika nga baliko obukowu bungi nnyo n'okubeera nti kwegamba nga bo bakedde ku makya omuntu akera ku makya nga alina amaanyi olw'obuyitirivu bw'okubeera nti bo baasulanga basinza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuyitirivu bw'okuyimirira ekiro nga balabika ku makya nti bazuukuka bakoowu. وكان أويس القرن رحمه الله يقول هذه الليلة ليلة الركوع وهذه الليلة ليلة السجود أي أنه نعم يجعل ليلة للركوع وليلة للسجود فليلة الركوع يقيم الليل كله في رقعة لله عز وجل. نعم agambye nti Uwais al-Qarni yagamba nti ekiro kino kyakukutama na kuvunnama ekiro kiba kyakukutama na kuvunnama naye ffe tuba tusise bulangiti. لذلك أخي الحبيب nabwekityo mikwano gyange abalungi أين أنت من مجاهدة هذه النفس للصبر على طاعة الله عز وجل؟ أين أنت من مجاهدة نفسك agamba nti oli luddawa munnange mu kulwanyisa omutima gwo mu kukola kaweefube ku mutima gwo eri Allah subhanahu wa ta'ala. نذكر بعض الأعمال وبعض الطاعات سهلة يسيرة على من يسرها الله عز وجل له. twagala okwogera ku bintu ezimu ku ibadaati ezirabika nga nyangu nnyo eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala gw'abazanguyiriza. أخي الحبيب أختي المسلمة omusiraamu gwe omukyala أين أنت من المحافظة على السنن الرواتب خلف الصلوات وقبل الصلوات؟ oli luddawa mu kubeera nti nno okola essunna ez'esswala nga baadiya ne qabliya oluvannyuma lw'esswala. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam من صلى لله في اليوم 12 ركعة غير الفريضة بني الله عز وجل له بيتا في الجنة. omuntu asaaleera akama 12 buli ekiro n'emisana Allah subhanahu wa ta'ala agenda muzimbira ennyumba mu jjana. أين أنت من صلاة الضحى؟ oli luddawa mukwano gwange mwannyinaze mu kusaala esswala gye bayita duha. أين أنت من صلاة الوتر؟ oli luddawa munnange mu kusaala esswala gye bayita witr. أين أنت من صيام 3 أيام من كل شهر؟ oli luddawa mu kubeera nti osiiba ennaku 3 buli mwezi ennaku ezo ayyamul bid. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نبي يغامبا mu hadithi Abu Hurairah radiyallahu anhu wa arda Allah yasima kuyera nabiranga ya musima أوصاني خليلي ب3 anti yagamba nti Allah yamulagira nabbi sallallahu alayhi wasallam yamulamira ebintu bisatu. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو هريرة ب3 وهذه الوصية تعم الأمة كلها. naye nga jukira nti okukulamira kwa kibuna umma yonna ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أوصاني خليلي بركعتي الضحى yanamira owekitiibwa mukwano gwange nabbi Muhammad okusaala raka 2 zibayita salati duha وصيام 3 أيام من كل شهر n'okusiiba ennaku 3 buli mwezi wakati waagwo ndowooza zibeera wakati okuva olw'ekkumi n'emmeka tutandikira ku lw'ekkumi ennaku ez'essatu ezibeerawo ayyamul bid. وأن أوتر قبل أن أنام. era nannaamira okubeera nti nsala salatul witri nga sinnaba kwebaka. أقول لك أخي الحبيب nkubuulira muganda wange أين أنت من صيام الاثنين والخميس؟
oli luddawa mu kusiiba olunaku olwokuna n'olw'emmande. قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba من صام يوما في سبيل الله omuntu asiiba olunaku mu kkubo lya Allah بعد الله بينه وبين وجهه عن النار 70 خريفا أي agamba 70 nti عاما. omuntu asiiba ennaku ezo omuntu asiiba Allah ateeka wakati we ne wakati w'omuliro jahannam ne wakati w'omuliro emyaka bilwako emyaka 70 خريفا 70 عاما. emyaka 7 emyaka 7 emyaka 7 olugendo kwegamba ateeka wakati w'olugendo wakati w'omuliro ne wakati wa Allah olugendo olusobola okutambulirwa emyaka 7. واعلم أخي الحبيب أن أعمالك ترفع إلى الله عز وجل في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. ate manya nti nno ennaku zino Allah akola ki emirimu gisitulibwa okwanjulibwa mu maaso ga Allah ku lunaku lwokuna n'olw'emmande. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس من الأسباب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذين اليومين يرفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa lwaki asiiba ennaku ezo yagamba nti kubanga lwe lunaku emirimu lyanjulibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo olwokuna n'olw'emmande. Kati n'agamba nti nange njagala okubeera nti emirimu gyange gyanjulibwa mu maaso ga Allah nga mulimu n'ekisiibo. أخي الحبيب يا من أردت السعادة في الدنيا والآخرة omukwano gwange omulungi ayagala obulamu obw'ensi obulungi kuno ku nsi ne ku nkomerero. أين أنت من صلاة الليل؟ oli luddawa mu kusala esswala y'ekiro gye bayita salatul layl. نحن نقول لابد أن تجاهد هذه النفس على طاعة الله سبحانه. nawe ekyo tugamba nti oteekeddwa okuwaliriza omutima gwo n'ogukozesa kaweefube okubeera nti gukola kaweefube ku lw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. لأن كما قلنا أن النفس تميل إلى الشهوات واللذات. olw'okuba nti omutima gwolekera kwegamba gukyamira nnyo ku bintu eby'obuwoomerevu eby'okweyagalayagala n'ebyo ebintu eby'obwagazi. لذلك لابد أن تجاهد هذه النفس وتعودها على طاعة الله سبحانه وتعالى. nawe ekyo olina okulwanyisa omutima gwo ng'ogulwanyisa okujja ku bintu ebikyamu n'ogubeera ng'oguteeka ku bintu Allah byayagala. أقول لك ألم يقل لك في رسول الله أسوة حسنة؟ teyakugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti mwina ekyokulabirako nabbi nga kyekyokulabirako ekisinga obulungi. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه من شدة القيام بين يدي الله عز وجل. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasinzanga ekiro yayimukanga n'ayimirira ekiro okutuusa ebigere bye byatuuka n'okubeera nti bizimba olw'obuyitirivu bw'okuyimirira. بل أقول لك الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير كل ليلة وينادي هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل. nawe ekyo Allah subhanahu wa ta'ala buli lwetutuuka ekitundu ekyokusatu ekyekiro Allah ajja n'atandika okubuuza aliwo asobola okukola ki, waliwo ansaba muwe, waliwo ayagala okunenenyeza, waliwo ayina kyayagala okubeera nti nno musonyiwe naye nga abantu ne landirodi gwabanja asika bulangiti naye nga Allah amubuuza ye yennyini ani asaba ani yenenya ani ayagala omuwa muwe yezaako bweza bulangiti. أخي الحبيب لابد أن تراجع نفسك وتجاهدها وتصبرها على طاعة الله سبحانه. oteekeddwa okutunuulira omutima gwo n'ogulivayizinga ate n'obeera ng'omutima gwo ogugumiikiriza mu kukola ebintu ebirungi era n'obeera ng'ogulwanyisa ku lw'okukola ebintu ebirungi ng'olwanyisa omutima gwo gudde ku mateeka ga Allah. أقول لك أين أنت من الصدقة؟ oli luddawa mu mbeera y'okusaddaaka. هل تعلم أن من يتصدق يأتي يوم القيامة في هذا اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس في ظل صدقته يوم القيامة؟ okimanyi bulungi nti nno ku lunaku lw'enkomerero omuntu eyali asaddaaka enjuba Allah lwali gisembeza n'ebeera kumpi nnyo. okimanyi nti omuntu eyalinga asaddaaka Allah agenda mmuleeta yawmul qiyama ng'omusana tegumwokya nga ali mu kisiikirize kya saddaaka ye gye yasaddaaka yawmul qiyama bebasaddaaka. وكذلك من هؤلاء من يتصدق من يأتي في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ate ne mubaamu abasaddaaka ate waliwo abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala kya arushi ya Allah kyentebe ya Allah subhanahu wa ta'ala arushi bate tujja kulowooza ntebe ojja kulowooza nti eno ng'eyiyo okitegeera naye arushi bwe batwe bagiyita wansi wa arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'omuntu asaddaaka agenda kubeera wansi wa arushi.
أيها الأحباب، أين أنتم من القرآن الكريم؟ mikwano gyange muli luddawa mu kusoma Qur'an ey'ekitiibwa? كم ورقة تقرأها من المصحف في اليوم؟ olunaku osoma empapula mmeka? والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. ate nga nabbi yagamba nti omuntu asoma ennyukuta mu kitabo kya Allah amuwa ekirungi, والحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. ate n'ekirungi ekyo Allah n'akikubisaamu ebirungi 10. Allah ayongeza nga bw'aba ayagadde, ayongeza oyo gw'aba ayagadde. وهل تعلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؟ tokimanyi nti Qur'an egenda kujja ku nkomerero ng'ewolereza abagisoma? أخي الحبيب، أين أنت من ذكر الله عز وجل؟ mutuufu lowooza mukwano gwange oli luddawa mu kujjukira Allah mu kukola adhkaaru subhanallah alhamdulillah allahu akbar n'ebirala? أين أنت من أذكار الصباح والمساء؟ oli luddawa mu kubeera nti okola zikiri ez'okumakya n'olweggulo? أين أنت من الذكر المطلق لله عز وجل؟ waliwo oli luddawa mu adhkaaru ez'eyawulidde eri Allah subhanahu wa ta'ala? يقول النبي صلى الله عليه وسلم: nabbi yagamba كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigambo bibiri, ebigambo bino byangu nnyo ku lulimi naye ate byagalibwa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, ate bigenda kuzitoya nnyo minzaani ku lunaku lw'enkomerero. oli luddawa mu bigambo ebyo? أخي الحبيب، أين أنت من الاستغفار؟ oli luddawa mu kwenenyeza Allah abamusobya ekiro n'emisana? وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. manya nti ffe tuli abantu abakola ebisobyo n'ebyonoono. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم tunuulire owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. n'agamba wange mu abantu, nabbi yagamba mwenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala, nze nenenyeza Allah buli lunaku emirundi 10. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. awamu n'ekyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yaweebwa dda obukakafu nti yasonyiibwa amadhambi agaakulembera n'agalisembayo bwe gabanga gaaliyo. ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي. naye nga ate ffe tuli bantu abakozi b'ebisobyo. فكم مرة نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه في اليوم kati والليل؟ olwo kiba kitwetaagisa ffe okwenenya emirundi emeka ekiro n'emisana? بل أقول لك: أين أنت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ oli luddawo mukwano gwange mu kusalira ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. لذا أخي الحبيب، nawe ekyo muganda wange omulungi, لابد أن تراجع هذه النفس، oteekeddwa okubeera nti olivayizinga omwoyo gwo, وحتى تكون من الفالحين ومن الفائزين ومن السعداء في الدنيا والآخرة obeere mu bantu abagenda okwesiima n'abagenda okusanyuka ku lunaku lw'enkomerero. لابد والله أن تجاهد هذه النفس على طاعة الله عز وجل. oteekeddwa okulwanyisa omwoyo gwo okujja mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. وتجاهد هذه النفس وتبعدها عن معصية الله سبحانه okubeere وتعالى. nga ogulwanyisa okuva ku byonoono ate ogulwanyise mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. أخي الكريم، nawe ekyo mikwano gyange, من أراد السعادة omuntu yenna ayagala okubeera nti afuna emirembe عليه ب4 أمور: ateekeddwa okwekwata ku nsonga nnya. أن يقف مع هذه النفس ويحاسبها محاسبة شديدة، ateekeddwa okumira n'omwoyo gwe n'agubala olubala olunene, ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، oluvannyuma abeere nga yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, ثم يستشعر في كل وقت ومكان أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه مراقب له. oluvannyuma atandika okifiiringa n'okimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala amulondoola era amulaba buli wonna waali. ثم يجاهد هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي. alwanyisa omwoyo gwe kugondera Allah subhanahu wa ta'ala era yeewala ebyonoono. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونجيب على الأسئلة الماضية. Sheikh n'abeera nga bw'ati amaliriza, essaawa yandibadde yakubeera nti twanukula ku bibuuzo. Alhamdulillah, Allah tumwebaza. Seeka asomesezza ebintu bingi ku mulamwa gwaffe guno gwe tuliko, okwesiima kw'omuntu ku duniya ne ku nkomerero. Era Seeka atunulidde ebintu bingi nnyo, abadde atambula naffe, ebimu biwulidde, naye mbadde nziiramu abo abadde batugoberera, naye ng'ebintu ebimu tebabiwulidde bulungi oba tebabitegedde. Kwe kubeera nti weekubiriza gwe bw'obanga oli wa sayidi eri, ng'oba oli mulokole oba oli Museveni oba ki, totunulira butunulizi nti ngenda ku kkanisa njagala okuyimba, oba njagala kwegamba sooka otunulire ekintu kino kyenkola kyabwa Katonda yakikkiriza yewa, kwegamba kiba kyetaaga omuntu okuba nti okebera omwoyo gwo, kubanga osobola okubeera nti ofuna okwesiima ku nkomerero
ekirabika nti seeka kye kimu ku byabadde atunuulidde okwesiimaako ku duniya kuno ku nsi ne ku nkomerero era n'atunuulira ne sunna zonna ezirina okuba nti zikolebwa mu biseera ebya bulijjo. Abantu basala busaazi farada nojja n'osala subuhi n'ogenda, n'osala dhuhuri n'ogenda, n'osala asiri n'ogenda, nga tosaddeeyo ziri sunna ziri eri ebbiri ezo kabliya ne baadiya nga tozisadde. Seeka bimu ku byatunuulidde okusiiba kuno okwa sunna batono abakusiiba ebimu ku seeka byatunuulidde, saako n'ebibuuzo eby'abantu bebatubuuzizza tugenda kubeera nti ebimu tubiddamu waneeno. Jacinta Ellen Queen agamba lwaki abasiraamu musosola temwagala kuddamu salaamu zaffe. وهي تسأل لماذا المسلمون لا يردوا علينا السلام. هي غير مسلمة. هي غير مسلمة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليه غير المسلمين وقالوا السلام عليك يقول وعليك. kisomesebwa owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nno omuntu yenna bw'aba akutoledde salaamu nga ali mu abo abatali basiraamu omuddemu nti wa alaikum. لذلك نقول لإخواننا المسلمين نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام على غير المسلمين. حينما يلقى علينا السلام نقول له وعليك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ekyobutaddamu si kituufu tuddamu naye nga tuddamu salaamu bwe tutyo. هذا واضح الأمر. نعم. Okay. Anisha eni bint Abdu bwenenenya nga bwenziramu Allah bwenenenya nga bwenziramu Allah alinsaasira. هي تقول إذا تتوب ثم تعيد. هذه عائشة. هي عائشة. أجبنا على هذا المرة الماضية. أجبناه بالتفصيل. نعم. Seeka bantu ki benina okwesamba nga bayinza okunnemesa ejjala. نبتعد كم أشخاص يعني أي أشخاص نبتعد عنهم لأنهم قد يمنعني عن الدخول الجنة. بشر هبة. قد يمنعونني عن الدخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقام nti المرء على دين خليله. omuntu mu ddiini ya munzikiriza ya mukwano gwe. فلينظر أحدكم من يخالل. buli muntu yenna kwegamba abeere bino olina byetegereza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba olina okumanya omuntu kwegamba gwokolako omuki omukwano. Omuntu yenna atera okubeera mu mbeera eza munne. Amakulu abanywi b'enjaga obuyinza omusanga alina banywi banjaga. Abagundi abazanyi ba ludo basanga n'abazanyi ba ludo. Kitegeezebwa. Naam. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نختار صحبة الأخيار الذين يأمروننا بالمعروف وينهون عن المنكر. nawe ekitabo tuba tukola omukwano tukole ku bantu abasobola otuzza ku mulamwa saba abatatujja ku mulamwa abalagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi amakulu abali mu mbeera ey'obukkiriza. أما صاحبتك التي لا تأمرك بالمعروف naye omuntu mukwano gwe atakulagira mpisa ولا nnungi تنهاك عن المنكر era bw'okola ebyobwonenefu aseka busesi takugamba nti ولا تأخذ بيدك إلى طاعة الله era takwata mukono gwo kukuzza ku biragiro bya Allah takwatako kuzza eri Allah ولا تعينك على تقوى الله era takuyambako mu kugondera Allah. لابد أن تترك هذه. oyo aba tajja kuyamba. لذلك في حديث هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ne mu hadith ey'omusajja yatta abantu 1,000 قال له العالم omusajja yali omumanyi yamugamba اترك هذه الأرض هذه البلد leka ensi eno gy'olimu gy'okoleddemu amazambi لأن فيها أناس لا يعبدون الله kubanga mu nsi mw'obadde okolera amazambi abantu abalimu tebasinza Katonda. واذهب إلى أرض كذا وكذا era genda mu nsi bweti ne bweti فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. genda mu nsi bweti ne bweti obeere ng'ogenda mu nsi okuba mu mulimu abantu abasinza Allah osinze Allah nabo. فأمره أن يستعين بصحبة الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار. nabwekyo n'amugaana okubeera nti akola emikwano gino egyabaddemu egy'obwononefu agende mu mikwano egy'abantu abalungi. وحينما تفعل هذا ليس يكون عليك إثم بل تتعبدين لله عز وجل بترك هؤلاء
الأشرار. نعم ekyo tekibeera musango naye kubeera nti وحينما ماذا حينما تترك صحبة الأشرار ليس عليها إثم بل تأخذ الأجر من الله إن شاء الله لأنها تسعى إلى طاعة الله. embeera y'abano n'oleka ensi eno olw'okuba nti boononefu nnyo ng'oyagala kutuukiza kigendererwa kyo kiri Allah ofunamu empeera wabula tofuna musango. Okay, Zari Hope, thank you so much. Bwagambye Zari Hope ono Shamira Nalumu agamba nti ntegeera ku kinti nja kwesiima mu maaso ga Allah. أي شيء يريني أنني سأفوز أمام الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الفوز في الدنيا والآخرة إن شاء الله في الدنيا أنك تكون تصبر على طاعة الله عز وجل وتبتعد عن معصية الله. فإذا كان الإنسان في الدنيا يعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى ومات على ذلك فهو والله من السعداء. قال الإمام ابن ترجم حتى نعم kati agamba nti nno ekimu ku bintu ebiraga omuntu ماذا نقول من علامات السعادة أن تعيش في هذه الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى. حينما أنت تحافظ على الصلوات المفروضة وتؤدي السنن وتتصدق لله سبحانه وتبتعد عن معصية الله عز وجل فهذه علامة من علامة السعداء. وإذا مت على ذلك فأنت من السعداء في الآخرة. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله إمام ابن كثير عليه رحمة الله إمام ابن كثير يقام الله أمسكه كساسرة كوي يقول من كرم الله سبحانه وتعالى يقام أنت مشيمك كتير الله سبحانه وتعالى شاقبير أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. فمن عاش على طاعة الله مات على طاعة الله بعث يوم القيامة على طاعة الله. فكان من السعداء والفائزين. ومن عاش في الدنيا على معصية الله ومات على معصية الله بعث يوم القيامة على معصية الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. omuntu yenna olw'ekigambo kya nabbi ng'agamba nti omuntu afiira mu kintu era Allah akuzuukiriza mu gurupu eyo. إذا من علامات السعادة أن تعيش على طاعة الله سبحانه. N'olwekyo kubumu ku bubonero obulaga okwesiima ye muntu okubeera ng'awanga afiiridde onaawangaalira mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti singa ofa abaaluddo ne bajja ne bakuziika ne bakanyugayo maratu zaabwe ne bakanyugayo miraawaabwe bulijjo ne bakozesa kyogenda okuzuukirira mu baaluddo tulina okwetereza. Haile Sikaira webale nnyo Shamira Nalumu okubuuza kibuuzo ekyo. Sheikh ndowooza akuzeemu bulungi. Haile Sikaira agamba thank you brothers, I wanted to know why a Muslims has bad image before the word. Abasiraamu balina ekifaananyi ekibi. I know Muslims are good people and Islam preach peace. But why are you looked as war mongers? Thanks. شكرا أشتغلت فهمت هذا السؤال. نقول بداية لكل إنسان له أعداء. ekisokera ddala buli muntu ayina embeera ze. فعدو الإنسان دائما يظهر الصورة السيئة لهذا الإنسان ولا يرى الصورة الحسنة. omuntu omubi al-insanu as-sayyi'a يظهر الصورة السيئة والصفات غير الحميدة. omuntu yenna omubi ayolesa ekifaananyi ekibi era n'abeera n'empisa nga mbi. نقول والله أن ديننا الإسلام يدعو إلى الرحمة والمودة والمحبة بين الناس والمسلمين. tugamba obusiraamu eddiini yaffe ekoowola abantu okwagala n'okubeera nti n'okusaasira n'okwagalana wakati w'abantu bonna n'abasiraamu. ونقول أن أعداء وأتى كذلك الإسلام ونهانا عن القتل
وعن السرقة وعن الربا وعن الزنا وعن الكذب، فهذه هي أخلاق الإسلام والمسلمين. mu butuufu obusiraamu bwatugaana obubbi ne butugaana obutambuze ne butugaana okulya interest riba, era obusiraamu ne butukola ki ne butugaana wayamunawana al-islamu madha عن الكذب والصفات السيئة. ne butugaana okulimba era ne butugaana ebintu byonna ebibi ebitendo byonna ebibi. والسائل امرأة أم رجل؟ هي السائل امرأة وأنت نعم، ونقول لك أنت أيها السائلة انظري إلى المكان الذي تعيشين فيه. akugambye mukyala gwe bambi tunuulira ekifo w'owangalira. انظري إلى المسلمين الذين يعيشون بجوارك. tunuulira abasiraamu b'owangala nabo okuliraana. هل يقتلون؟ batta abantu. هل يسرقون؟ babba abantu. هل يسيئون التعامل إليك؟ bayinza okukubba emmere. لذلك نقول أن أعداء الإسلام هم الذين يظهرون الصورة السيئة للمسلمين. waliwo abantu abalaga ekifaananyi ekibi naye nga bakiteeka ku basiraamu. kugamba omuntu n'alaga ekifaananyi naye ng'ekifaananyi ekyo kibi naye n'akiteeka ku basiraamu. وإن صدر بعض التصرفات غير الجيدة من بعض المسلمين فهذا لا يسيء إلى الإسلام. bw'osanga ekintu ng'omuntu alina empisa embi kale nga si nnungi, ekyo tekiraga nti nno obusiraamu bwe buto bwe buyigiriza. بل يسيء إلى هذا الشخص نفسه ولا إلى الدين الإسلامي. ekyo tekitegeeza nti ye yennyini wabula ekyo lwakuba nti abantu abamu bakiriza ku busiraamu, oyo yennyini oyo yaba alina empisa embi, so si busiraamu bwe bamulagidde okukola empisa ze zembi. لأن الإسلام جاء ومنعه عن الصفات السيئة وهو لم ينتهي. era obusiraamu bwajja ne bumugaana okukola empisa embi zonna naye ate n'abeera nga tazirese. لذلك نقول المشكلة ليست في الإسلام. obuzibu tebubeera ku busiraamu ng'eddiini. المشكلة قد تكون في الشخص الذي أسلم ولكن لم يلتزم بالدين الإسلامي. oluusi obuzibu buyinza okuba ku muntu ayingidde obusiraamu naye n'atafaayo kwewaayo eri eddiini y'obusiraamu. وأيضا في هذا الشخص الذي يكره الإسلام وأعداء الإسلام ممن هم لا ينتسبون إلى الإسلام أصلا. ojja okusanga nga n'abamu si basiraamu naye nga mbutuufu ayambadde ekifaananyi ky'obusiraamu olw'okubuvugumaganya nga mbutuufu si musiraamu. Naam. Onagamba nti ye Feni Faisal, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. If my wife denounces Islam, do I have a right to divorce her? إذا ارتدت المرأة إذا ارتد أحد الزوجين يبطل النكاح يفصل بينهم. ekyo tekiriko nagamba omuntu omu bw'abanga baali basiraamu omu n'ava mu busiraamu obufumo oba bubuddewo era aba balina okukola divorce. Feni Faisal okitegedde bulungi. Patrick Sharobs Becky mumbuulize bwe mba sirina kafiga nengenda ko mufako oba neyerusa obusiraamu bukigaana. هي تسأل عن عملية التجميل. قلت هذا يعني كما قال في الشيخ تمساح يعني أنا لا أستطيع أن أجيد شيئا. صحيح. سeka ekibuuzo ekyo baakibuuzaako dda Sheikh kyagamba nti era Sheikh yaliwo n'akyanukula. kakati abadde tayagala kukiddamu olw'okuba kyabuuzibwa dda. Okay. N'agamba baakibuuza. Kirala. Okay. Sheikh ogambye nti okwagala na ibada naye tulina bamaseeka abayawukana. المحبة بيننا أنت قلت المحبة بيننا عباد ولكن هناك الشيوخ مختلفون. إذا واحد يجد صاحبه لا يسلم عليه ولا نقول ليس هناك أحد حجة على الإسلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. agambye nti tewaliwo muntu gwe tujjako obujulizi oba gwe tusobola kukoppa nga akoze ekitali mu busiraamu okujjako nabbi Muhammad yekka. Togamba olw'okuba Sheikh akoze ekintu ekibi kangoberere Sheikh. No, omuntu gwe tujjako obujulizi yekka yewe ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. era naffe tugendera mu kkoweero erya nabbi bwe tubeera nti gwe tutambuliramu. وننصح إخواننا من المسلمين. nabwe kityo tubuulirira
baganda baffe abasiraamu إذا حدث بينهما خلاف أن يتأدبوا بآداب الخلاف وبآداب الإسلام. bwe babeera nga bavuddemu okwawukana babeere nga bakola ensonga ezo nga bazikolera mu mpisa y'obusiraamu ng'obusiraamu bwe bulagira era babeere nga batambulira ku mpisa ennungi ez'obusiraamu. فأنت حينما ترى شيخين يختلفان ويسب بعضهم البعض أو لا يتكلم مع بعضهم البعض أنت لا تفعل مثلهما. bw'olaba sheekhe nga bo balwanagana bayombagana buli omu avuma munne ate gwe tekikugwanira kukola nga bo bwe bakola. أنت لا تعلم ما حقيقة الخلاف بينهم. kubanga gwe tomanyi na nsibuko ya njawukana zaabwe we zaava. لعل منهم من هو فعلا مخطئ في العقيدة وغير ذلك. oyinza okusanga omuntu ekyokulabirako nga ye bambi ensikiriza si ntuufu n'ebirala ebifaanana nabwe. ولكن أوصي نفسي وإخواني من المسلمين nawekyo nkubiriza omwoyo gwange nga ngulamira n'ejjammwe n'abasiraamu n'abaganda bange abasiraamu عند الخلاف bwe tuba twawukanye نتأدب بآداب الخلاف. tubeere nga tukola enkola ezikwatagana n'okwawukana mu mpisa tweyise mu mpisa ezikwatagana n'okwawukana. ونتأدب بآداب الإسلام عند الاختلاف. nabwe kityo bwe tuba twawukanye wanataaddab بآداب الإسلام عند الاختلاف مع بعضنا البعض. era tuteekeddwa okubeera nga tukola empisa z'obusiraamu nga bwe zaalaga ku baawukanye tubakola tutya. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe era olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mbajjuliza eddiini yammwe era mbajjuliza n'ekyengera kyange. فما من شيء إلا والإسلام وضحه لنا وكيف نتعامل فيه. buli kintu kyonna ekigwawo obusiraamu bwakiraba dda era ne butubuulira ngeri ki gye tusobola okudiiringa n'ekintu ekyo. أما أنت أيها السائل n'olwekyo munnange gwe abuuzizza أنت تتأسى وتقتضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. oteekeddwa kubeera nti gwe ogenda ku nabbi kye yayigiriza n'osooka n'oleka abo في أقواله وأفعاله وأعماله. mu bigambo bye ne mu bikolwa bye ne mu byonna bye yakola nabbi. Okay, there is another question here. Waliwo ekibuuzo ekirala. Sheikh Hamza Mutyaba, okwolekera omufuna la ilaha illa Allah kiramulo kitya? اتباع الجنازة بالتهليل ما حكمه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز أن الإنسان يسير خلف الجنازة وينظر إليها ليتعظ. أما قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت مرتفع هذا بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا؟ أعد من هذا الكلمة حتى أقول الثابت في السنة ekimanyiddwa mu hadithi z'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن نتبع الجنازة kwe kubeera nga tuwerekera jeneza وننظر إليها n'okugitunuulira حتى نتعظ. tubeere nga tufunamu ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم tekyajja mu bujulizi bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أنه تبع الجنازة وظل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. tewali bujulizi bugamba nti nno owoba owerekera jeneza ogenda oyogera la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. فهذا بدعة. ekyo buzuuzi mu ddiini. Ando bekatuuke ne waffe ne kakaawa bukayi. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Yagambye obwo nabo buzuuzi mu ddiini. Okay. Naam. Shamira Nalumu agamba assalamu alaikum Sheikh. Mujjeko shiriki. Dio omuntu bw'abeera nga talina ibada ikkirizibwa mu maaso ga Allah. ما عدا شرك أي عبادة يعني غير مقبول. غير مقبول عند الله عز وجل. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط قبول العبادة عند الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. kugamba nti obukwakkuliza obutuusa emirimu eri Allah subhanahu wa ta'ala egireetera Allah okukkiriza ekisookera ddala kwe kukola omulimu ng'ogukoze ku lwa Allah akamu. الأمر الثاني أن يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ekyokubiri ateekeddwa okubeera nti omulimu ogwo agukoledde ku buluŋŋamu bwa nabbi Muhammadi oba ku njigiriza ye sallallahu alaihi wasallam. يكون على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أن العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ateekeddwa okuba nga omulimu ogwo ogukola ku lwa Allah era ng'agoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bubiri bwasookeddeko. فإذا كان العمل الذي تتقرب به إلى الله غير خالصا غير متبع للنبي لا يقبله الله عز وجل. omulimu gwonna bw'ogukola ng'ogukoze ku lulwo nga teguliiko togukoze ku lwa Allah era nga togoberedde enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yagukolamu omulimu ogwo tegukkirizibwa. Byebyo byamuwadde. Okay. Jamila Uthman agamba Allah yatugaana okukola kabanda be. Naye singa nsaddaaka mu lwatu nga kyenjagala mbeere example eri abalala kikkirizibwa.
هي قالت الله عز وجل منعنا الرياء، لكن إذا تصدقت في علانية وأريد من هذا التشجيع للناس. هذا جيد. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أن الصدقة في العلانية agamba nti okukoowola okuwaayo oba okukola saddaaka mu lwatu وأنت في نيتك أن يقتضي بك الناس ويفعلوا مثلك وتشجع الناس على هذه الصدقة، ng'oyagala kubeera nti ogira abantu nabo babeere bafune omutima oguwaayo, فهذا ليس رياء، okwo tekubeera kukola kabandabe. بل إن شاء الله كل من تصدق بسببك يكون في ميزان حسناته. naye ate bw'okikola bw'otyo buli agenda okusaddaaka nga alabidde ku ggwe, ekyo Allah agenda kikutera ku minzaani yo, amakulu agenda kuwamu empeera. ولكن الضابط في هذا الأمر naye ekimanyiddwa mu nsonga eyo ما الذي في قلبك، ما الذي في نيتك. kiki ekiri mu nniya yo mu kusaddaaka. هل أنت تريد فعلا بهذه الصدقة العلانية تشجيع الناس وغير ذلك، فهذا محمود. bw'obeera ng'okyogedde nga kyoyagala mu bantu babeere nga nabo bawaayo, ekyo kitenderezebwa era kirungi. Naam. Seka tumubaza ebibuuzo byammwe byebimu ku byo bimwabuuzizza wali ku WhatsApp n'awalala, era nga tubadde twagala ebibuuzo okugamba ebiriko kati, ebimu ku byo tubeere nga nabyo tubiddamu tusobole okubeera nti tugenda mu maaso. Tulina omukisa Ismail agamba waalaikum salaam wa rahmatullah. Sheikh batugamba nti tusinze Allah tulinga abamulabako, naye buli wenkikola ntandika okukuba akafaananyi ku kikula kye. I know it's shaitan, but how should I fight it? لكن حسب ما أعرف الأسئلة الذي سئل في هذه المرة نجيبه في المرة الثانية. هذا أفضل حتى الوقت. itwali tusazewo ekibuuzo buno tugenda kyanukula kukujja era kyokola byebino kati ebyo bitereke tujja kubiddamu tubyanukula ate shekhe n'obudde bwennyini bumuweddeko. Kakati tugenda kubeera nti tubasiibulira wano, tetugenda kutwala budde bungi. Kibannyonnyola abawuliriza. Ngenda kusaba Sheikh. Sheikh agambye nti ebibuuzo bye mubuuza kati tujja biddamu ku Sande. Inshallah. Bino bibadde bingi. Kakati Sheikh ngenda kusaba obeere ng'osaba Seeka kubanga oli munene nnyo ku nze. Abeere nga ayogera ebigambo bye bisembayo nga wasiya, then tulabe bwe tuwuliriza. Huwa yatulubuka bifadilatika أن تتكلم الوصية، يعني أن تختتم بالوصية لهؤلاء الحاضرين، أن تختتم بكلامها بالوصية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعني أوصي نفسي أولا وإخواني من المسلمين. nawekityo alhamdulillah oluvannyuma lw'okutendereza Allah nze mwennyini neeramira nga nabira ne baganda bange abasiraamu أن نلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نجاهد هذه النفس ونبعدها عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأكرر قول الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى omuntu yenna atya okuyimirira mu maaso ga Allah we agenda okutya okuyimirira mu maaso ga Allah we yawmul qiyama, ekyo ne kimusobozesa okubeera nti alowooza ku kuyimirira mu maaso ga Allah n'abeera nga atya Allah. فإن الجنة هي المأوى، oyo obuddo bwe bugenda kubeera jana. فوالله من أراد السعادة عليه بطاعة الله عز وجل. omuntu yenna ayagala okwesiima ateekeddwa okutya Allah, okubeera nti yagondera Allah, والابتعاد عن معصية الله، ate n'okubeera nti yeewala okukola ki okujeemera Allah. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خير. Kati Seeka naawe siibulira ddala. Naam, nze ndabika nabadde maze okusiibula. Naam, alhamdulillah, ekisooka nebaza era mmaliriza n'ekigambo ekyokwebaza Dawah TV
era n'embeera nti abasiraamu bonna mbatumira mwenna buli omu gyali era ne mbasaba okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti nno atuwa obulamu obulungi ku nsi kuno ne ku nkomerero so ne mbasaba mwenna okuyimukako ekiro okusabira obulwadde buno obulabika nti bwono bukoze ki buwanisa amatanga mu nsi muno n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala obulwadde buno abusobola okujjawo era tewali kimulema kuba era ye yabuleeta n'olwekyo tuyina kudda buzzi ku biragiro bya Allah abeere nga atukingiriza ebyo n'olwekyo buli musiraamu mu dduwaaze ayimukeko ekiro akole ekintu ekyo aidha Allah ayinza okuba nga abuleese olw'obuyitirivu bwaki bw'obwononefu abantu bwe bawangalira kuba buli wootunula eriiso olaba bwononefu bwereere n'olwekyo ekyo Allah oluusi atuleetera ebintu ebifaanagana bwe bityo nga bwe yaleetera nabbi Musa alayhi salatu wassalamu kulaga nga kabonero akalaga nti muyitiridde nnyo okwonoona mu mbeera bweti tulina kweddako okusinga ne tubeera nga tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda kuba nti tugenda kubeera ntusingako wano abula njagala okubebaza mu mwenna abadde batulaba saako n'okuwaayo ebirowoozo seeka n'abasomesa Dr. n'asobola okuba nti abaako ebigambo by'abagamba ebigambo ebyo nnyini beera ng'obisaasaanya wakati mu kulaikinga mu kusubscribinga n'okubeera nti page mukomentinga ku musomo guno tusobole okubeera nti tusaasaanya ddaawa abantu basobole okutegeera Allah abagamba ki kubanga seeka leero abadde ku musomo gwa kwesiima by the way okwesiima buli omu akwetaaga buli omu gyali okwesiima akwetaaga kati n'olwekyo omusomo seeka gwabaddeko era ogwo Sheikh agambye tukukomekkereza leero tugenda kutandika omusomo omulala mukyejja. Seeka agambye nti omusomo guno gukomekkerezeddwa olunaku lwa leero ogw'okwesiima kati wiiki ejja ku Sunday inshallah tujja kutandika n'omusomo omulala mubeereeko mwagale Dawa TV mutekeemu amaanyi muwagire projects ezimu ezigenda mu maaso ku Dawa TV. Tulina omuzikiti gwe tuzimba Masjidi Nuru Migadde guli awo Matugga beera nga owaayo ebirowoozo osobole okubaako oteekayo tumanya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuzimbira ennyumba naawe mu jjana kubanga kigambo kya Nabbi sallama ekyaggwedda n'olwekyo beera nga oteekamu amaanyi osobole okuyambako mu projects ng'ezo ezisobola okuyambako obusiraamu ne bubeera nti bugenda mu maaso n'okutambula. Mwebali nnyo mwebalire ddala tujja kukwatagana mu programu zaffe endala insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.